Mohamed Kachika ku mulundi ogwayise nayogeddeko ku kiyungu abantu abayitamu kye batatera kutubuulira. Abantu abasinga nga bwe nababuulidde basinga kwogera nnyo ebintu ebya bulijjo abantu bye baagala okuwulira. Naffe tukoze tutya okugaggawala? Bannange mulina okukola ennyo, bannange mulina okusevinga ssente nnyo, bannange olina okukola market survey. Obuzibu obulemesa bizinesi z'abantu butasooka kunoonyereza ng'akatale kayimiridde katya, obutakola research nti nno bannange ebintu okubisimba bakola batya, obuteebuuzanga nnyo ku banno, obutabeera na kapita amala. Ebintu ebyo bituufu bannange, sibiwakanya. Buli bizinesi yonna, buli kintu kyonna omuntu ky'ayogera kiba kituufu. Aba akyogera ng'akinoonyerezaako. Ddala eriyo bizinesi z'otasobola kukola nga tosoose kumala kukola market research. Kunoonyereza ebintu bino byenkola ngenda bitunda wa? Ebintu bye ngenda okukozesa mu bizinesi eno ngenda kubiggya wa? Wano wenjagala okulima ettaka lyawo liddako ki? Bwe mmala okulima ebirime bino ngenda bitunda wa? Naye abantu balina kye beerabira nti eriyo ebigwa tebiragaanye. Kati enkuba yaakatonnya ng'etonnya buli lunaku ekiro okuva ku ssaawa nga 3:30 ez'ekiro n'etuusa 11:12 ez'okumakya, ennaku 3 continuously. Wiiki emu n'ekitundu emabega nali nfuuyira. Wiiki ewedde yonna amazzi ente zaye ge zinywa tubadde tupampinga mapampinge. Kati ennimiro yonna bw'ogirinnya mu gambuuts eyagala kukka. Mohamed Kachika ky'ekintu ekyeggulo oba olwayise kye yasinze okubakuutira. Mohamed Kachika yabagambye nti ekintu ye kyawulira ekisingirayo ddala ekimufudde omuwanguzi okufuuka kyali kwe kugwibwangako ebizibu ebyo olubeerera, nga buli lwakola kino ne kiyitayitamu, n'akola kino ne kiyitayitamu, n'akola kino ne kitayitamu. Naye olubeerera buli ekintu kye lwe kitayitamu ng'akyusa obuufu, si butadda mu kintu ekyo ng'agamba nti kati kankiyiiyiza ate amagezi amalala. Ne bwe kyabanga kutemawo, Abaswayiri oba be bagamba batya kujenga na kuki nti okumenya, obwoba oyagala okuzimba olina okusooka okumenyawo. Nze ne bwe kyetaagisanga kutema, gye mbadde nsimbyewo mbijjewo nga mbitema. Olwaleero bannange ye message gye mbaleetera. Bannange ebintu emiziziko mingi nnyo egigenda beekoonangako mu maaso gammwe nga mwagala okugenda mu maaso. Literally in everything. Mu buli kintu kyonna ky'okola ojja kubangako ebintu ebikwekoonako mu maaso. Nze siri nnyo an expert mu bya bufumbo era sijja ebyo sibiyingirira era sibimanyi nnyo. Siri expert nnyo mu bya bufuzi. Siri expert mu bintu ebirala byonna, ndi musomesa busomesa. Okuggyako ebyenfuna byombi bigerengetanyaamuuko era byenja okuconcentratingako. Naye ate nemwe biba byanfuna siri expert nnyo mu mafactory oba siri expert nnyo mu busuubuzi. Ndi musomesa wa economics, osanga kati n'okulima kati kwetandise okugeegeenya. Naye ogenda n'olaba omuntu ng'akubuulira ekintu yakakiyingira, ng'akikubuulira n'akikumalirayo, nga tasoose kukubuulira mitendera ye waayise. Naye abantu abo ne babeera ba mirundi ebiri. 1, abakadde oba abantu abakulu bo bamanyi nti buli kintu kyonna bakimanyi. Laba n'abo abavubuka bakyepanka, ffe bye twabiyitamu. Abakadde ne babeera n'endowooza enfu, erowooza nti engeri bo gye baakolamu ebintu yerina okukolerwamu ebintu ebiseera byonna. N'olwoka omuwulira ng'akaayanira ku kintu nti oyo omwana tajja kisobola.
kubanga okusinziira ku ffe bwe twalinga tukola ebintu nga tuyita wano ekyo tekisoboka. Abaana abato ne bavaayo ani kati aliwo Lamine Yamal, yes, 17-year-old. He's a boy. He's not yet a man. He's a boy. Lamine Yamal. Naye teyeetolooza ensi yonna mu mupiira. Singa Lamine Yamal abadde asisinkanye n'abalala, singa Barcelona ekyakwatikako, naye omuntu ayinza okugamba nti oyinza otya okugusamba omupiira nga gwetooloolera ku ggwe nga wakatandika okugusamba emyaka 2. Therefore, abantu abakulu tusaanye okutegeera nti ensi ekyuka, ebintu tebikolerwa olubeerera mu ngeri gye mwabikolamu. It's not true. Omuntu omukulu kyokka ky'oyinza okulemerako kwe kugamba nti bannange, ebintu okusinziira ffe engeri gye twabiyitamu, beera mwegendereza mu kino na kino na kino na kino. Nga Muhammad Katika bwe mbagamba ti tosobola, oba oyagala oba toyagala, tosobola kubeera successful mu buli kintu ky'okola. Bw'oliba omulaba ng'akugamba nti bwe yatandika kampuni eno, bwe yatandika bizinesi eno, bwe yazimba ennyumba zino, buli kimu ekiki ekibadde kimutambulira, just get to know he's concealing the truth. Alimba, waliwo ekituufu ky'atababuulira. Alimba. Toyinza kukola bintu 10 byonna nga biyitamu. Era mugenda kugamba nti abakulu kyekizibu ekibaliko. Ffe ng'abato tubikoze, muba mulina kye mukonsiiringa, i.e. amabanja. Musima kinnya kino ne muzibikira ekirala. Musima kinnya, abantu bakulaba olina ebizimbe 5 mu kibuga, abantu bakwesimisa, gundi agenda mu maaso, kati yazimba kiri, yazimba na kino, yazimba na kiri. Kumba osingayo kino, n'osingayo kiri, n'osingayo kiri. Literally almost every business. Abantu abakulu nga mbatadde ku bbali, then ate n'enzirayo ku bavubuka. Abavubuka abalowooza nti egyo gyali mirembe gy'abali bamuzeeyi bakyankaaga. Ku ffe abamuzeeyi bategeera ki ku biriwo ennaku zino? Bo balowooza nti ku mulembe gwaffe enjuba yalinga eva mashariki, magaribi, nerokegwe mashariki. Enjuba tekyukangako kubeere mulembe gwammwe oba ku mulembe gwaffe. Enjuba erina gyeva mu the east negwa mu the west. Naye abavubuka abato bo balina endowooza egamba nti ffe ebintu tulina engeri eyaffe gye tubikolamu ne tubiyisaawo. Kituufu bangi nnyo babikola ne babiyisaawo. Naye bangi nnyo batuuka mu maaso eyo ne babisanga nga osanga muzeeyi kye yaŋŋambanga kirimu obutuufu. I'm not going to go into marriage whatever byesimanyi, kuba eriyo bendabanga bo ba authority mu buli kintu. Mu ddiini ba authority, mu byobufumbo ba authority, mu kino ba authority. Sijja kwogera era siyinza kugamba mutabani wange ensonga za bufumbo nnyo kugenda wala. I'm not an authority. Naye abavubuka balina engeri we balowooleza nti bo buli ngeri yonna buli kintu bakimanyi. Nti eyo nze ngimanyi ddiiru ekolera wano neeyitiramu wano. Naye abantu abakulu ne babatunuulira ne babagamba nti mwana wange ebintu bitambulira mu mitendera. Kati nze mbabuulidde omuntu antunuulira olwaleero mu kulima does not know that maze emyaka egisukka mu 15 nga ngwa bwensituka nakati era nkyagwa. Enjawulo yokka eriwo nti kati bwe mba ngenda okugwira bwenti olw'okubanga embirizi zikaddiye, mala kuteekayo kafaliso we nnaagwa wabeerenga wagonvu. Bwe mba nga ngula nte, nzigula n'obwegendereza nti kanzireetere mu phases. Toyinza kunguza nte nnyingi nnyo oba hybrid.
nze abantu bandeetera ente bandeetera embuzi nti eno ekamwa liters bwe ziti miliyoni 12 erimu ne embryo transfer nga mbatunulira ne mbagamba then bwebeera ya miliyoni 12 amata gaayo gagenda kuba nga gagula sente mmeka gagenda kuba gagula mutwalo kubanga nina kyempimamu calculating the risks naye eriyo emyaka egitanaba kutandika kutegeera the businesses start, they grow, they reach the optimum, they are very lucky bwe zisigalayo ku optimality, but most likely they decay or decline. Nze ggulo okubaleetera akagambo ka emiti egya pine kubanga naddala abavubuka abato abanfollowinga ekintu ekyo tebakitegedde osanga bulungi. Nze waliwo abantu bangi nnyo bemmanyi abaava ne ku mirimu gyabwe abatunda buli kantu kaabwe konna konna nga babagambye nti bw'osimba pine n'omuterekawo okuva ku myaka 15 paka ku 25 eka ya pine ejja kuviirangamu miliyoni 5. Abantu ne batunda ebintu byabwe byonna ne basimba pine. Simanyiwa gye bakomera. Buli kintu kyonna entangawuzi yajja, muringa yajja, buli kintu kyonna kijja. I should be very sincere kati waliwo embuzi. Omuntu n'alooka akubalira embuzi. That story will come to be true. Just like any other product it has been. That story will come to pass. Kubanga nze naliwo ng'abantu bava mu offices zaabwe bafuna loan, shark loans, balime entangawuzi. Kiro y'entangawuzi ey'ensigo bagigula $1,200. Kiro 10 nga egula $1,200,000. Kiro 10 naye nga bazitwala zisimba. Naye bannange bangi nnyo nabalaba ezisinga baazirekamu mu nnimiro entangawuzi nnungi ogirekamu n'emera neddamu n'emera ne season zaamalamu season 3 nga tebazisibye paka ne bazireetera tractor. Message kijembawa ku ekyo mubeere beegenderezanga nga babaleetera a new product. Ebintu bino bwe mubitunuulira ku Google ne mutunuulira ba Mark Zuckerberg ne mutunuulira ba Elon Musk mulowooza tuli mu Amerika. Tukyali wano ku ground ya wano. Omusajja Isaac yabagambye nti bw'obeera oli ku ground eya wano mmanya nti oli ku ground ya wano. Ne bwe biba bizimbe abantu basitula ebizimbe speed. Sigambye nti abavubuka bonna bwe mukola. Nze ndabyeyo abavubuka abatambulidde mu mitendera emituufu. Omuvubuka n'omulaba ng'agambye nti bannange tetujja kusigala mu kintu kimu nti eno ebizinesi yokka gye tukola n'obulimi bulungi. Nange kannyingireko mu mbuzi. Bw'aba ayingira mu mbuzi asooka kumala ggula ttaka lye. Waliwo gwe ndalabye oba yaliguze Wakiso Kakiri n'atwala embuzi zaawo. Beegambye nti njagala kulunda nte n'agula ettaka lye yaliguze wano waffe Nakifuma n'asimbako kasooli we. That boy can't go wrong. Why? Embuzi ne bwe zinaagaana ettaka lye Kakiri alirina nalyo linaasenguka. Ente ne bwe zinaagaana ettaka lye Nakifuma alirina. Naye omuntu bw'agamba nti kino ekintu tugula shares oba tugula oli yaziyise bonds yaziyise atya ng'ekintu tokikwatako tokirinaako control, you run a very high risk. Abantu abakulu bano ekigendererwa kiki? Lwaki beenyigidde mbategeeza? Because abantu abasinga basiirikiddeyo eyo naye nga experience eno bagirina.
tunuulira kasooli namubalaga kaawe emabega ng'omusana gutuli bubi nga mufukiriza sprinklers. Tumaze wiiki nnamba nga n'ente amazzi ge zinywa tugapampinga gajja mu shadow fuels. Kati enkuba etonnya. Kasooli waffe yenna ati nti asangiddwa tali bubi. Naye olina ky'oyinza okgendereramu n'olaba omusajja ono by'atugamba to spread the risks. Oyinza okumutunuulira ng'alina kasooli tali mu kifo kimu. Namba 2, tamusimba at the same level. Kati kasooli gwe yasooka okusimba enkuba yayiri nnungi n'ayitawo. Akasana kagenda okujja omukwata kamusanga ayiseewo. Nazzaawo omulala. Nakati olwaleero tubadde tulina gwe tusimba enkuba yekitukyankalanyizza. N'akutwala mu kitundu ekirala. N'ogenda n'otuna bw'oti n'olaba ng'ono akuza ayiseewo, ono omulala ali mu level bw'eti, n'alooka akulaga nti ajja kuba n'emmere y'ente. Nti agenda kuba ono akuze amukube. Kubanga ne bw'onooba okozesa combine harvest eyenkanawa, ne bw'onooba oyagala kukola silage eyenkanawa, toyinza kasooli yenna mutuukiza wamu. Ne bwe n'abeera ne choppers 5 n'otuusa acres 15 zonna n'ozituusa omulundi gumu, toyinza kuzikuba. Yeewa woogenda oziteeka, onoobeera n'ebisaawe bimeka eby'emmere. Togenda kuddira acres 4 zonna ng'ozitaddemu bankazi za mmere. Olina okuba ng'olina kasooli ng'akulira mu phases, n'okubayo tanners 600 n'oluteekawo, omulala nga bw'akula. Bw'otandika okulya ku ono waavudde wozza omulala ng'oyo kasooli wo. Mukigenderedde nti nno kasooli nze gwensimba olw'okuba agenda kusinga kubanga wa mmere ya bisolo, nti musimba kumukumu. Nga ne layini sizigoberera nnyo. Ng'ekigendererwa kyange kiri nti nze njagala nnyo bikolokolo bino. N'omunwe ne bwe gubeerako nga si munene, nsobole okuweza emmere nga nnyingi. Kasooli tomutunuulidde nga kino ekikolo ekya wansi kinene kiringa kikajjo. Eyo si gye bayita experience. Nti laba omusajja ono asimbye kasooli emirundi egiwerako. Asimba gwagenda kukola mu maize silage, era amusimbye nga mukulu. Nga amusimbye nga mufuutiise. Bannange ebyo byonna byakulabirako bye mbayigiriza olwaleero, bye nsharinze nammwe, nyongera okubakuutira. Bannange buli bizinesi gy'ogendangako gyegenderezenga. Temugoberera bugoberezi bantu bye babagamba mbukola market research. Amazzi bwe ganaaba ganaayingira mu nnimiro yo oba mu dduuka lyo, tebagakolako research, tegalina predictability. Ky'olina okukola nti ebintu ebimu bibeera mu dduuka, ebimu bibeera mu store ey'awaka ewange. Byonna sibiteeka wamu. Yeyo policy gye nababuulira eya diversification, eya risk management, ey'okwegendereza buli kimu kyonna ky'okola. Kyekyo bannaye.